Ennaku z'omubbi zibeera ana zokka. Embeera gye Muhoozi yeeraliikiriza akwatibwe kakati nno agguddwako emisango ng'oggyeko ekkooti ey'ensi yonna nga yakamala okubeera ng'ebaggulako emisango Gen. Muhoozi ne Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Kati wulira mukwano gwange ampuliriza ate wano mu Uganda bwe bakawaŋŋamudde ono agenda kubeera nga akwatibwa kasita asukka ng'ennaku z'omwezi 17 nga talabiseeko mu kkooti. Embeera eyonoonese oyinza okubeera nga leero okyakyanca ne weerabira nti enkya ate gandiba amaziga. Bino byonna biddiridde okubeera nga Gen. Muhoozi Kainerugaba munnange yamenya amateeka n'atandika okubeera nga ataayaya mu nsi Uganda ng'agenda akuba rallies ate ng'ono amateeka gaali tegamukkiriza agagafuga amagye ag'ensi Uganda. Kakati nno nga twakamala okulaba Oweekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti w'abantu, ng'ayugumiza ekibuga Jinja, Mwami Museveni puleesa ne zimukuba n'atandika okubeera nga yeeraliikirira era abamu ku baalya ssente ze kigambibwa nti baatandise dde okubeera nga bazisesema kubanga bamaze dde okakasa nti omusajja abalemeredde. Njagala nnyo kimanyi mukwano gwange ampuliriza olunaku lwabadde lwa jjo kwosa jjo pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yayolekedde ekibuga eky'Ejjinja. Ono yabadde agenze kugula ofiisi za NUP mu kibuga Jinja oba sayidi z'e Busoga. Kati ampuliriza ono kye baalabye kibadde tekibangawo. Namungi w'omuntu ensi n'ensi yakuŋŋaanye okwerabira ku mukulembeze waabwe gwe baalonda era nga bonna bawoza kimu, twagala mukulembeze oyo yazaalibwa nga mukulembeze so omukulembeze ow'okkanika ow'okutukakaatikako. Njagala nnyo kimanye nti Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu akyogera lunye nti yawangula Mwami Museveni akalulu, Mwami Museveni n'amubba bubbi. Mwenna mwakirabye ekyabadde Jinja. Mwami Kyagulanyi buli lwavaayo ensi ekuŋŋaana, bangi abatandise okubeera nga badde bamukubamu ebituli nti akugulawo ne takyaliwo, naye olunaku olwokutaano ensi yakakasiza nti omusajja ayongera kunywera bunywezi, tewali amuyuuguumya. Tulabye ababaka abatonotono ab'olubatu nga basala ne beegatta ku MK project. Eno no MK ya Muhoozi ate basomba busombi bantu. Tulabye nga Muhoozi buli lwalaga abantu babateeka mu bibbaasi ne babasuubiza essente, ne babasuubiza emiceere, ne babasuubiza ennyama. Era twabalabako olumu nga bakaaba nti batusuubiza ssente ne batusomba busombi okutuleeta wano okubeerawo nga Muhoozi azze naye ffe tetweyagalidde. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ampuliriza ono ye mukulembeze w'abantu eyatondebwa nga mukulembeze. Njagala okutwala omukisa guno okwaniriza ku AKTV. Nze AK Masa kutimbe gagadde lwa AKTV ebagawo omuzindaalo ku AKTV News Team n'okwebaza okubeera ng'otambula nange. Kati kansumulule owulire embeera bweyonoonese bwesajjuse eri Gen. Muhoozi Kainerugaba ate nga bino bikyali kituuza butuuza n'ekkooti y'ensi yonna yamaze dde okubeera ng'eyisa ekiwandiiko kye bakuntumye nga nayo emwetaaga ng'ali ne taata we n'abantu abalala abasobba mu 20 mu ggwanga Uganda abagenda okubeera nga beegattibwa ku bano nga bavunaanibwa emisango egy'okulinnyirira eddembe ly'abantu, okutulugunya abantu nga babasunisa amagalo, okubannyika mu bipipa, okubakuba agayiso ag'ebiragalalagala n'entulugunya ey'ekika ekyawaggulu etali ya buntu. Abantu 200 be baavaayo ne bawa obujulizi wali eri Netherlands mukwano gwange nga bagamba nti bano baatulugunyizibwa era ng'obujulizi obusinga bwe bwakakwenza. Kakwenza ono omwandiisi w'obutabo alumiza nti Gen. Muhoozi Kainerugaba ye yamutulugunyiza ddala nga tewaliwo muntu mulala gwe yeebuuzizzaako wadde nga Muhoozi Kainerugaba yavaayo bino byonna n'abisambajja naga nti n'omusajja Kakwenza ye tamumanyi tamuwuliranga nako, naye nga Kakwenza ayongera kulumiriza nti ye yamutulugunya yali Gen. Muhoozi Kainerugaba ng'ali n'abasirikale abalala be baamutuusaako obuvune obwo bwonna bw'alina essaawa zino. Kati ampuliriza ebigambo bizze si birungi eri Gen. Muhoozi Kainerugaba. Omusajja amanyiddwa nga Malema Biriizi ono nga looya mulamba era nga yakamala okubeera nga ava eruzira. Ono gye yatunnyonnyolera nti ebisiyaga byakwata wansi ne waggulu mu makomera g'ensi Uganda. Era ono yakakasa n'aga nti ekisiyaga kisimbye amakanda mu basibe bonna, teri agenda kubeera nga akijjayo okusinziira ku kyalaba mu makomera. Kakati ono avuddeyo n'akuba Gen. Muhoozi Kainerugaba mu kooti wano ku City Hall nga ekimulangwa asusse we yalikomye
asusse we yalikomye okubeera nga yeetaba mu byobufuzi obw'ensi Uganda ng'amateeka tegamukkiriza. Ate kakati ono tamuwaabidde yekka, ono amugasseko ne lisiti y'abantu abalala 6 mulambirira, era nga bano baatambula nabo buli waalaga okuba enkuŋŋaana ezimenya amateeka. Kakati Mabirizi agamba nti kino kyekijja okusobola omusajja ono yekka, kubanga abakungu bangi bamutya, abakungu bangi tebamugambako wadde nga bakiraba nti ono atambulira mu bumenyi bw'amateeka. Ono Mabirizi agamba nti agenda kumugattako omusajja Andrew Mwenda, kubanga ono yewololoowe tamuva ku kido, era kw'ossa mukwano gwa Balamu amanyiddwa nga Toyota. Ono nno nga muganda wa General Museveni Kainerugaba. Toyota naye mu kkooti alina okubeera nga alabikako mu maaso g'omulamuzi. Balamu Barugahare ono mutegesi wa bivulu era coordinator w'ekibiina kino ki MK, naye talutaddwa mwana agenda kubeera nga naye ku lisiti kwali, balina okugasimbagana n'omulamuzi ne lawyer Mabirizi bakakase ensi, bannyonnyole ensi. Yes, kituufu General Muhoozi Kainerugaba Munnayuganda, naye serving officer ali mbyambalo, lwaki a practicing politics, ali partisan oba politics ayawulayawula mu bannansi, ate nga ffenna tukimanyi nti amagye galina kuma bannansi bonna wamu. Kati bw'ovaayo n'okola ekibiina ekikyo ekya MK, kitegeeza nti awanupu anaafuna obuzibu tojja kumukuuma, NRM bw'anaafuna obuzibu tojja mumukuuma, kuba omaze okulaga nti gwe ababo ba MK. Kati kuno kuliko omusajja amanyiddwa nga Michael Mawanda, naye alina okubeera nga asimbibwa mu kaguli annyonnyole ensi kiki ekibatwaza omusajja ono ne bagenda nga bamutembeeta. Kuliko Lilian Abba, naye agenda kubeera ku lisiti eno. Mike Katungi naye kwali be bantu 6 mulambirira. Andrew Mwenda, Toyota, Balamu, Mike Mawanda, Mike Katungi ne Lilian Abba be bagenda okubeera nga bafeesinga lawyer oba omulamuzi wali ku State Hall ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno gwe tulimu, lunaku olwa Mande. Bano bagenda kubeera nga bagoolekanya omulamuzi basobole okubeera nga batangaaza ensi eno kiki ekibatambuza ensi Uganda nga bamenya amateeka, ate nga abantu abamu oluusi oba oliawo balina okubeera nga batambula bakugirwa ne babeera nga mu bifo ebimu tebakkirizibwayo okubeera nga bapracticinga politics waabwe wadde nga ebibiina byabwe byawandiisibwa nga biri mu mateeka. Masa kutimbe gagaddula TV kankusaba bidiyo gimpera ekigalo oba kitwita like esobola okubeera nga efuna mileage buli Munnayuganda agifune akakase nti Muhoozi Kainerugaba ebigambo bizze si birungi. Olunaku lwa Mande tumulinze okumulaba mu kkooti nga yeewozaako, ate ng'ekyo tekigenda kubeera kituuza ne kkooti y'ensi yonna emwetaaga. Omupya kusaba subscribinga ku mukutu gwaffe okonene kadde wakangono gotteekayo aleme kubeera nga akuyitako mukwano gwange ampuliriza akumata kumira mpeera bye bye.